anti people power atenze ngendera ku maanyi g'abantu mwangambe teri kujja musiwe kiri atenze lwaki mbanzija mu lwaki mbanyoma Winne Kizza waliwo omwami ono alina kyagamba oyinza okwebuzabuza nti comment towagirabye ku bujulizi bwatuwadde jjo ye abadde abuuza nti oluvannyuma lw'emyaka 8 lwaki kati bwobabeera obujulizi lwaki wobijjirayo kati oluvannyuma lw'emyaka 8 kale nze kankugireko 5 kuba watugambye 2020 ate ono tuli mu 2025 lwaki after all that period obijjeyo kati nga maze okugambako lwaki wobijjiddeyo Munnayuganda kankubuulira ekintu kimu ebintu bino mubiraba babikola intentionally nga bakimanyi babikola intentionally babikola okitegera ekintu kino ewe luwuno nga bwe nambasuubize gyo mulaba bayimirira ku count eya human rights violation okumukuba sanction okitegera ekintu ekyo kwe bayimirira ne Winne Kizza yakugambye tibateekayo war crimes bannange bannayuganda abantu bano bati babadde batukola ebintu babikola kifuula nnenge alekawo ekintu ekituufu n'aleeta ekintu ekikyamu akola diversion such that Museveni akola ki ayitawo Museveni okwesiba ku bannayuganda bonna buli gwakwata nti tuyine emmundu akimanyi nti omusango gubeera gwa war crime kitegeeza mwena side mubadde mulwanagana then awo tebasobola kukola ki tebasobola kuguditamininga bwe bati mu ICC naye okwata crimes against humanity gino emisango gikola ku civilian abatayina mmundu abantu bano ebintu bye bakola babitegeera just kwewussa bo bakimanyi nti ffe bannayuganda tuli basiru era yaleese ebintu bye nga ajja nnyonnyola amanya nnyonnyola basiru kumbe yagudde ku Minister of Foreign Affairs ojja kuntegeera temugenda kusiriwaza bannayuganda okitegeera ekintu ekyo omukazi ono n'akabinja kabwe mbagambye bannayuganda tukubye Museveni tumuleka mu kkubiro Museveni musensebule kati Museveni kikyali mu kutubala atubala kintu ky'abazungu nga bagenda system gye batuzimbira Museveni kyayagala okukola naye kati bano ba Winne Kizza ne Elias Lukwago babaleese batuzimbire muno ate nawe Lukwago sinnaba nzija Lukwago nzija lolo yonjimanyi njimanyi gyobadde ng'ozanya mu fake democracy oba mu fake system eya Museveni Elias Lukwago lolo yonjimanyi bino yewegizagiza ng'ojja otabukira misi kigundu mukulu tonampo nanzija Winne Kizza yakutinkuulidde nabagambye tuli mu domestic police era nabagamba nti bakyabawe weeta bano naye lwe najja mu domestic police mujja kulaba ensinga yenyeenya kati mutandiso giraba omusango gwa 2016 Winne Kizza akubye ku meza nendoza mukirabye nti obufere obwali mu ogwo omusango gwe bali bayina okulopo gwali kugenda okujuna bannayuganda senga abantu bano bagenda ne balopa crimes against humanity naye olwokubanga bo baaliwo okutusiriwaza nga Museveni wagira nga batuukiriza article eri mu Bahima Central Dynasty egamba nti bo balina okwewolereza ensonga lwaki olaba Winne byanyima nga asobola okuvaayo ebweru n'alinya ennyonyi najjawodezekanya munyo ng'akubyako n'amasasi olwokubanga yatomedde ku mmotoka ye okitegeera ekintu ekyo bakolera Museveni ne babadde mu system ya Museveni nibo bakimanyi nti ffe bannayuganda tuli basiru okitegeera ekintu ekyo bo nga basayininga omusimbi gwabwe kale senga wabirese eri ne tugamba muno kale omusango wagujjayo n'otaleeta obwo obujulizi obw'ekisiru obuku implicatinga kino kyembagamba Uganda eyo ba elite sisi be bagenda okugikyusa fe abageto ffe tulina okukyusa kati Museveni tumukubye ye abuliddwa option zonna Museveni takyasobola kujja nti ajje yeesimbewa convincinga abantu bagenda mubuuza biki by'otukoledde ku myaka 4 kitabani kye bwekiro mukiraba kiwaddanga kati afumbye Besigye n'agaana tumugamba tetwagala bannamagye aleese Mugisha muntu biganyi kati kye yakoze Museveni yaleese bano ba handlers yaleese bano ababiri n'aba frontinga ne babeerako ba handlers guligole Mugisha muntu ye handler wa Winne Kizza Besigye yahandula walu kwa gwensonga laki Lukwago buli wabeera appraisinga master we niwe bebera nga lale siye his excellency Kyagulanyi yaliwo Lukwago anyonyola Besigye okyegera ayogera ku Besigye ne tugi kuba omubala gwaffe people power our power oyo mwami sebo emikono gye mirema tasobola kwogera ku mubala gwaffe tasobola nti awanike ekikonde obadde mu people power our power tasobola kikola lwaki bana abasajja batusiriwaza busiriwaza baddenga batusiriwaza kati baagala bazimbe system muli munda mwennyini osigala batuzimbire mu system batya nakugamba ekintu kye bakola kya UPC kati already tulwanye balabe nti omusajja tumukube system tugenda gikola ki tugenda kugisuula kati bo baagala mu Uganda empya gye tugenda okuzimba ng'omugabo gwabwe already guli negotiated mulwaniddewa basajja mwe bannankwe mulwaniddewa tebalwanye nebo baagala tuyingire mu Uganda ng'omugabo gwabwe guli negotiated nga price gye balina okufuna mu Uganda already ng'emanyikiddwa ng'era ewandiikiddwa mu bitabo kye bali mu kutukola lwakuba mwe bannayuganda bamu temunnakibuuka okitegeera ekintu ekyo baagala ng'omugabo gwabwe gwe tugge bagenda okufuna mu Uganda ng'olede gwakoze eki guli bbali kati guno omugabo ndowooza gwe bagenda otwalira Museveni bamugamba awo naavaako eno esheya gy'olina kuba bano bakolera Museveni okitegeera bakolera Museveni kakati bazze basiriwaze ffe bannayuganda nga babadde nga batuvuga okitegeera ekintu ekyo omukazi ono mutemu ekyo kyo nkibabuulira so Winne Kizza ekintu kyosobola okukolera bannayuganda kiri bwe kiti back off va mu kkubo lyaffe
we mubanga mwagala kutwegattako ddala nga mukakasa nti muli bamazima mwagala mutwegatteko tuzimbe Uganda wamu nga we mugamba mujje mwegatte mu people power movement ewakyali vacant waliyo ebifo lwaki mwegatta ku national unity platform lwaki gimwegattamu the legal entity kubanga bano nabagamba bano bo baagala kubeera ba big boys kye baliko kati Winne Kizza bali mu kubakinga mukama waabwe kubanga bakimanyi nti Winne Kizza ono mbu civilian kati yasobola okujja n'akola kinayitawo his excellence Kyagulanyi mukulembeze tajja byogera bino nze nja kubyogera abantu bano babi bana abantu babi Museveni tumukubye katagala kuviiramu awo ayagala agende mu Uganda nga akyafunayo share mu system naye nabagambye ekyaddirira waliwo okufa okitegeera ekintu ekyo Ssekabaka Edward Lwangula Muteesa owokubiri yattibwa enkubu eziti we tuzirika ne zigenda bwe zityo era nalabye obumbatuutu obumu buŋŋamba bwesimanyi gwe Shama Winne Kizza mwesonyiwe tisimanyi tumwetaaga kino nembanga nkiraba nti nomufere nembanga nkiraba nti mufere abantu bano sitole ekinaye mmwe okitegeera ekintu ekyo Winne Kizza empapula ziterekedde emyaka egiwere 10 ng'agiterese nze muwaddeko 5 gyokka okitegeera ng'aziterese empapula ezo newe twamugambye ko yazizzeyo n'azikuba ku mmeeza era balopawo crimes kitegeeza ki Katikkiro wa Lwenzululu lemezaamu toyina musango Winne Kizza yabalyamu olukwe ekyo kyo nkikubuulira Winne Kizza yabalyamu olukwe omusango yatwala mu ICC nti mwali muyina abayeekera mu lubiri munda mwali muyinamu abayeekera era mwe mwateekawo olutalo ne gavumenti mwalwana ne gavumenti era Winne Kizza akkiriza nti mwali n'emmundu Winne Kizza muwala wammwe akkiriza nti mwali muyina emmundu era mu ICC bagenda ne bateekayo omusango bayitawo crimes gwe bateekayo thanks to his excellence Kyagulanyi yebale kujja at least partial justice mwakafunye nenga tukakasa tuwe tunalemezaamu ffenna ne tukwasaganya tugenda kuwangula Museveni era mugenda kubeera free eddembe lyamwe mugenda ddifuna kuba nkakasa muli innocent naye munange Museveni ye bwatyo yeyenkolayo naye kati ffe tukkirize system bweti era etuyingiremu naffe tupenetrating naffe tukkirize nakugamba the only revolution gy'olina okulwanisa munna Uganda gwe ye mindset yo bannange muve mu video z'okwegatta muziveemu muve ku baana bamansulira kuno muyige ebintu bino kati ono yabadde amanyi nti amaze nakugambye you don't know who you're dealing with Winne Kizza ne Elias Lukwago nakugambye ngenda kuproving nti toli lawyer wa busimu emisango gyonna Elias Lukwago gyawangudde babadde bagisalira ku simu mulinde ekonzija Elias Lukwago ngenda mubakwatirako bulungi mubatere wali kati ndi ku Winne Kizza fake rope gwe badde batuwanira nti Winne Kizza yali rope mulungi nnyo yakola n'agatta wagatta biki kyemugamba nti mmwe kale mmwe obutwa bwammwe tebuliiyo Museveni tabulina Museveni yalina obutwa bwa Nibanda yalina obwa Segirinya yalina obwa Hussein Kyanjo obwammwe bwo tabulina emyaka 2 gye mumuvuganyiriza nambadde mumuvuganyiriza smartly abantu bano batulabira ddala nti ffe tuli basiru bwe batyo batulaba kyovula bomu akwata akazinda agenda ku radio station emunagamba mubafuutu soja mutugambako naye mugenda kubeera bwe mutyo yes tukkiriza Mubaraka Munyagwa najja n'atuvuma nikakati esawe eno batugamba mpina kwegatta nabo era musigale ffe tubeera abasiru nga mutuyita ffe abasiru nga mutuyita ffe tujje tubeegatteko pulezidenti waffe nkugamba kino nkusaba ekintu kino pulezidenti totulyamu olukwe tukusaba busabi taata yonna gye tuvudde tetwegatta n'abantu bano kale kiyiike kitulemere tumanyi nti ffe twalwana ne tulemerwa naye so zino si zino enkwezenge tizatwegattamu ekintu nekikolaki ekintu nekiyiika luli bampuuga be batulemesa mpuuga ne bakana kwa gurupu bonna be bamu naye kati batuzanya good cop bad cop kye bali mu kutuzanya mu mpuuga n'ekibinja kye ba bad cop Elias Lukwago ne kineno group eyabeesije be ba good cop mbwera baagala twegatte ninga be bali mu kutuzanya bonna be bambe kubira n'obusimu ne bagamba mpuuga kati munyige we bati Mubaraka Munyagwa bagenda ku TV station lwaki beesije ne Elias Lukwago tebagamba abantu bano mulekerawo okuvuma bali lwaki tebabagambako ngate bonna bava mu kibiina kye kimu lwaki tebagamba kusemu junganda nti lekerawo okuzalawo abaana ba people power obadde ddala abantu bano bali naffe lwaki baleka ne batuzalawa wali owuliddeko statement zonna abantu bano nga bavumirira bali naye nga bano bonna ba PFF bali be FDC nga bali wansi wa command y'abeesije batuzanya good cop bad cop kye bali mu kukola mbukati naffe abantu tusiriwale tugambe bampuuga be batuvuma bano batuufu naye bonna beekubira obusimu bali ku script egi ekyo kye bayita fake system munna Uganda nakugambye tuli mu domestic police mugenda kumpulira mmwe ebyo mbadde nga mutusiriwaza mugenda kutuwulira teri kutusiriwaza tetugenda mu alliance nammwe wemba mwagala alliance mujje mu people power movement mujje waliyo vacant places
tuyina kwesimba protest vote olaba umbrella tikinga watali manvuli totikingawo